Essula 19. N'ayingira mu Yeriko n'abanga agiyitamu. Kale laba waliwo omuntu eyali ayitibwa erinnya lye Zaakayo, naye yali mukulu w'abawooza era nga mugagga. N'asala amagezi okulaba Yesu bw'ali, n'atayinza olw'ekibiina kubanga ekigera kye yali mumpi. N'adduka n'akulembera, n'alinnya ku muti omusukomooli amulabe, kubanga yali agenda kuyita mu kkubo eryo. Awo Yesu bwe yatuuka mu kifo waali n'atunula waggulu, n'amugamba nti, Zaakayo, kamangu, kubanga leero kiŋŋwanidde okutuula mu nnyumba yo. N'akka mangu n'amwaniriza ng'asanyuka. Bwe baalaba ne bamwemulugunyiza bonna nga bagamba nti ayingidde okusula omuntu alina ebibi. Zaakayo n'ayimirira n'agamba Mukama waffe nti, laba, Mukama wange, ekitundu ky'ebintu byange mbawa abaavu, obanga nali azaamaanya omuntu yenna ekintu kye, muliira emirundi 4. Yesu n'amugamba nti, leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno, kubanga naye mwana wa Ibulayimu, kubanga omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Awo bwe baawulira ebyo ne yeeyongera n'agera olugero, kubanga yali kumpi ne Yerusaalemi, era kubanga baali balowooza ng'obwakabaka bwa Katonda bugenda kulabika mangu ago. Kyeyava agamba nti waaliwo omuntu omukulu eyagenda mu nsi y'ewala okulya obwakabaka alyoke akomewo. N'ayita abaddu be 10 n'abawa shilingisi 200, n'abagamba nti, musuubuzenga okutuusa we ndijjira. Naye basajja be ne bamukyawa, ne batuma ababaka ennyuma we nga bagamba nti, tetwagala oyo kutufuga. Awo olwatuuka bwe yakomawo ng'amaze okulya obwakabaka, n'alagira okuyita abaddu abo be yawa effeeza, alyoke amanye amagoba ge baasuubula. Olubereberye n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, shilingisi zo 20 gaagobamu shilingisi 2. N'amugamba nti, weebale omuddu omulungi, kubanga wali mwesigwa ku kintu ekitono ennyo, kale ba n'obuyinza ku bibuga 10. N'ajja owookubiri ng'agamba nti, Mukama wange, shilingisi zo 20 zaagobamu shilingisi 10. N'oyo n'amugamba nti, naawe ba ku bibuga 5. N'omulala n'ajja n'agamba nti, Mukama wange, laba, shilingisi zo 20 nazitereka nga zisibiddwa mu kiwero, kubanga nakutya, kubanga oli muntu mukakanyavu, olonda ky'otaateekawo, okungula ky'otaasiga. N'amugamba nti, akamwa ako kanaakusaliza omusango, gwe omuddu omubi. Wali omanyi nga nze ndi muntu mukakanyavu, nga nnonda kye saateekawo, nga nkungula kye saasiga. Kale kiki ekyakulobera okuwa shilingisi zange abasuubuzi, nange bwe nandizitutte n'amagoba gaazo? N'agamba abaali bayimiridde awo nti, mumuggyeeko shilingisi ze, muziwe oyo alina shilingisi 200. Ne bamugamba nti, Mukama waffe, alina shilingisi 200. Mbagamba nti, buli alina aliweebwa, naye oyo atalina, era ekyo kyali nakyo kirimuggyibwako. Naye abo abalabe bange abatayagala nze kubafuga, mubaleete wano, mubattire mu maaso gange. Awo bwe yamala okwogera ebyo, n'akulembera n'alinnya e Yerusaalemi. Awo olwatuuka bwe yali ng'anaatera okutuuka e Besufaage ne Besaniya, ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be 2 ng'agamba nti, mugende mu mbuga eri mu maaso gammwe, bwe munaayingira omwo munaalaba omwana gw'endogoyi nga gusibiddwa oguteebagalwangako muntu, mugusumulule muguleete. Era omuntu bw'ababuuza nti, mugusumululira ki? Mugambe bwe mutyo nti, Mukama waffe y'agwetaaga. N'abo abaatumibwa ne bagenda, ne balaba nga bw'abagambye. Awo bwe baali nga basumulula omwana gw'endogoyi, bannannyini gwo ne babagamba nti, musumululira ki omwana gw'endogoyi ogwo? Ne bagamba nti, Mukama waffe y'agwetaaga. Ne baguleeta eri Yesu, ne baaliira engoye zaabwe ku mwana gw'endogoyi, ne beebagazaako Yesu. Awo yali ng'agenda, ne baaliira engoye zaabwe mu luguudo. Awo bwe yali ng'anaatera okutuuka ku kikko ky'olusozi olwa Zeyituuni, ekibiina kyonna eky'abayigirizwa ne batanula okusanyuka n'okutendereza Katonda n'eddoboozi ddene olw'ebyamagero byonna bye baalaba.
nga bagamba nti aweereddwa omukisa kabaka ajjira mu linnya lya Mukama, emirembe mu ggulu n'ekitiibwa waggulu ennyo. Abafalisaayo abamu ab'omu kibiina ne bamugamba nti, omuyigiriza, koma ku bayigirizwa bo. N'addamu n'abagamba nti, mbagamba nti abo bwe banaasirika amayinja ganaayogerera waggulu. Awo yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira ng'agamba nti, singa omanyi ku lunaku luno ggwe ebigambo eby'emirembe, naye kaakano bikwekeddwa amaaso go, kubanga ennaku ziri kujjira abalabe bo lwe balikuzimbako ekigo, balikwetooloola, balikuzingiza enjuuyi zonna, balikusuula wansi, n'abaana bo abali mu ndaayo, so tebalikulekamu jjinja eriri kungulu ku jjinja, kubanga tewamanya biro byakukyalirwakwo. N'ayingira mu yeekaalu n'asooka okugobamu abaali batunda, ng'abagamba nti, kyawandiikibwa nti, era ennyumba yange eneebanga nnyumba yakusabirangamu, naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi. Awo n'ayigirizanga mu yeekaalu buli lunaku, naye bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakulu b'abantu ne basala amagezi okumuzikiriza, ne batalaba kye banaakola, kubanga abantu bonna baamussaako nnyo omwoyo nga bamuwulira.